abakyala n'abaami bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Bobi anatera nnyo okwagala okukozesa example eyo era ne kati akyogeddeko kire tujja kubeeraawo just kuzina buzinyi mazina na kunyumirwa. Atera nnyo okuwa example eya mukwano gwaffe eyatufaako musirikale naye yatunyumiza nti baagenda e Congo kyamudisturbinga kuba bo baali balumba Congo bagenze kubba golodi bagenze kubba mbaawo naye nga abavubuka b'e Congo babasinkana bali mu bbaala bo bali mu kuzina ddongolo ya solo neyewuunya tiba n'abantu ensi yaabwe abavubuka bato tuli mu kunyinyagulula tuli mu kubba gold tuli mu kubba content tuli mu kubba mbaawo naye bo bali mu kunywa bbiya bali mu kuzina ddongolo ya solo. Ekyo nno kya speaking to our minds so much era naffe twesanze mu generation yaffe kennyini ensi yaffe gonga tulaba kubanga batuconditioning obwongo tiffe ngaffe ebya politics bikwata ku bantu balala abasibi b'amataayi baprofesa badokita banasoma ffe tebitukwatako naye nga tuli bazadde abaana baffe kati batandise n'otusinga obuwanvu era ng'ekiseera kigenda kutuuka ng'abaana baffe batunuulira ng'ekyo kye balina okuliivingako okusikira obulamu bwe balina okubeeramu obulamu bwe twateekawo tuli mu buteekawo n'ebyo bye tukola oba n'ebyo bye tutakola essaawa zino ebyo bye tulowooza oba ebyo tuganya okulowooza. So nsanyuze nnyo okubasinkana baganda bange okubawo kwammwe emmala obudde ndabira ddala nti program yabadde erina kutandika ssaawa 6 tutuuse leti naye mukyaliwo mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange ekitulaga nti ensonga ezikwata ku nsi yammwe muzirina ku mutima nga bwe mbadde nzija notusiiza ebintu bibiri notusiiza ekintu kimu ate ntuuse wano nendaba ekirala era muzikirize mbyogereko. Bwe mbadde nzija of course wakati mwesanyu bavubuka bannange abadde bavuga emmotoka notusiize nga muvuga emmotoka nga muzivuga buli nnyo nnyo musaasire naye kankyogereko baganda bange ate bwe ntuuse wano nendaba abaana baffe bano abato n'omu birthday bamuyita Angelica, happy birthday my dear. Abaana bato banchallenginze nnyo bano era njagala okwebazamu abazadde. Thank you for teaching these beautiful children. Tetuli wano just kunyumirwa tetuli wano just kugamba nti tuyingidde mu byabufuzi as simple as that. Tulina emirama gye tuyimirirako era abaana abo babinnyonnyodde bulungi kagambo kali DRIFS DRIIFS. D stands for discipline, R stands for reliability, I stands for integrity, another I stands for inclusiveness, F stands for fidelity, and S stands for service. Then number 1 is discipline. Mikwano jange, discipline sikubuuza bubuuza bantu. Discipline sikutula butuzi bulungi ng'oli emmere. Discipline includes the way we conduct ourselves. It is upon ourselves katendo gye tuli tewali agenda kugoba miggo. Teri agenda kulaba nti mutabani wangu nina mbuga bubi motoka, mutabani wangu ndi atambula bubi. Naye what we do identifies us, it defines us. Jakubasaba nga bwe basomooza mikwano gyange. It is us to define ourselves. Nakigambanga nnyo abaana ba ghetto tulina obuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi ensi engeri gye tulaba. Bwe tuli mu bya ddala twagenda ntoyanjulira abantu tusaba batukwase ensi Uganda. Era tulina okuteekawo ekifaananyi ng'abantu abakulu bwe batulaba bagamba abo be tugenda okwasa ensi oba be twagala okwasa ensi ddala beesigwa. Ekyo nno kireflectinga n'engeri gye twekondakitingamu. So nsabye obubaka nabwo obutuuse baganda bange. Era kansubire tibugenda kurisivinga mu mukwano era mu bulungi. Baganda bange sigenda kunyonyola bingi bannange bibongedde. Embeera eri ewaka mugiraba.
mwe banjawulo mwe bagezi baffe. You are the chosen one. Kingamba nnyo abantu abali mu diaspora si wano South Africa wokka bwefuna omukisa n'engenda e Europe bwefuna omukisa n'engenda America na wonna we na Uganda nkibagamba ti mwe muli banjawulo. You are the chosen ones. Mwe balonde baffe. Buli muntu ali mu diaspora omuntu omu okiikirira abantu abasukka mu 100 si boolabirira bokka naye n'abakulabirako ne bwekiikirira mu kyowa oyogedde yemwe bagezi baffe naddala mu abali wano e Suudi muli bagezi nnyo okuba ndi mitala w'amayanja oba oyise mu busengejja bungi nnyo. Si buli agenda ku embassy nti afuna visa, si buli afuna visa nti afuna ticket, si buli afuna ticket nti afuna law. Waliwo n'abakuba ensiko naye tuli wano kati. So engeri gye tuli wano tulina obuvunaanyizibwa baganda bange okukiikirira abangi ennyo abali eyo. Kuba buli ali wano alina empeekera eziri ewaka. Naye mmwe abali mu diaspora mwasomoka ne mudde eno. Amaaso gammwe temukyasobola kwekwasa kisimagule. Gye mudde nambadde mpa example y'ono omwana gwe nyambadde kuti bamuyita Machete Yasini. Bw'eyo mpiddi kutambala teyasoma kiri awo. Muvuzi wa boda boda talinyangako bweru wa Uganda. Naye jasi kumunyonyola bunyonyozi insi gye twagala. Uganda bweyinza okubeera naki understanding naye waayo olunaku lwa leero ali mukomera talina musango Machete gwe yazi. Talina tteeka n'erimu lyali amenye. Ne Museveni nga bwali tikati ali mukulwana n'ababoda boda, ali mukulwana n'abayimbi, ali mukulwana n'aba Eddie Mutuba Kinyozi, ali mukulwana n'aba Danny Magic wa producer, ali mukulwana n'aba David ba DJ. Kati Machete n'abalala 10 bali mu makomera awatali musango. Ne kubanga twabasongera busongezi ne tuba paintingira ekifaananyi ekya Uganda eyo gye twagala. Uganda yeeyagaza mweseetaaga gibanyonyola kuba mugirimu. Wano we tuli mu ttako yandibadde nga ggomba oba yiganga oba lukunjiri oba kisolo gamba bwefaanana. Gamba bwefaanana. Bino tebyava mu ggulu ne bigwa, bino bikolebwa abantu. Ewaffe tulina buli kimu. Tulina buli kyabugagga eky'omu ttaka. Tulina ebyobugagga eby'abantu. Muli bagezi nnyo okusinga abantu bawano. Naye kubanga abantu abatufuga babbi. Kubanga abantu abatufuga tebaagala nsi. So kiri eriffe baganda bange. Kakati mmwe mulabye ensi gye twagala okugendamu. Muli wano muvuga emmotoka zammwe ennungi ku nguudo ennungi, abaana bammwe basoma tebatudde waka n'ebirala ebifaanana bwe biti. Ekyo kye twagala okusinka. Wadde n'ensi nnungi manyi temuli basanyufu nnyo mwene ensi. Kuba tewaliko mmwe ayagala bamuyite kwerekwere. Manyi wadde enensi obulamu ebawa obulamu buli comfortable. Manyi n'odde waka n'olowooza ku maama wo. Manyi nti si buli muntu ava ewamwe tufuna chance emuziikako. Tekyasobola kutuula ku lujjuno n'abazadde bo. Tekyasobola kuyigiriza abaana bo nnimi zaabwe. Abaana bo tebasobola kumanya baŋŋanda zo. Lwaki? Kuba ensi yo tekuwa kyoyagala. So ekyo kye twagala okutereeza mikwano gyange. Era ne bwe mulaba tutambula ne tuyingindinga engendo nga tufunye omukisa. Si buli omuntu afuna omukisa ogujja wano. Naye omukisa gwe tufuna okujja wano twasaba tuleme kukozesanga kujja kuyimba buyimbi, kujja kukola bukozi sente. Wabula tujje tubalage amaanyi ge mulina nammwe. Era kye kitambuza provinsi zonna. Tuve wano tugende Europe, tuve wano tugende America. Kuba tumanyi bwe tubayitamu mwenna mulina ne mulabanga bye tulaba, ne mutegeera bye tutegeera. Kuba manyi mubitegera. Mukusobola bulungi nnyo okulayizinga ewaka batuvugira ku mudumu gwa Mungu. Naye wano tebaganangako omuntu kulaga butali mumativu. Kuba kye twagala okukola baali bakikozeeko wano ne kikola.
buli example mugifunye baganda bange, buli example mugifunye. Wano tuli bali baddeko nga babafuga bubi nga Museveni bwatufuga. Ne bayimirira bali myaka gyaffe, bali myaka gyammwe. Katoyagalira ku ntuyezo twagatereza ensi yaffe n'abaana baffe n'abazzukulu ne gana amabujja amato bajje Uganda nga basobola okweyagalira mu nsi yaabwe. Kubanga kisoboka kyali kikoleddwako. Abayisirayiri baali mu diaspora nga batalaaga ensi yonna yonna, baamala okwekwata kitole ne bagamba tudde ewaffe, kati balina ensi yaabwe era esinga okweyagala mu nsi zonna. Abanyarwanda ne example ndala bali mu diaspora nga batalaaga nsi yonna, bali Kenya, bali Tanzania, bali eno, bali buli wamu, baamala okwekwata kitole ne bagamba tuliclaiminga ensi yaffe. Tetulina omukisa kuba newaka ku ground gye tuli. N'abantu baffe bamanye ensonga. Twagenda mu kulonda ne batulonda zayongera nammwe nze President wa Uganda owa ddala. Naye obuyinza bwe mwankwasa sisobola kubukozesa kutuusa nsi yaffe ku kyeyagala, kubanga waliwo bannakyemalira abayekera abawama ensi yaffe. Kyetaagisaamu amaanyi gammwe basebo ne bannyabo. Ate nga kye tubagamba okukola mukisobola mwenna. Manyi nti wano tuli mafikenge naye tulina omukisa nti tuli mu generation. Kati njogera n'ensi yonna, njogera n'abali mu America, njogera n'abali mu Buwarabu, njogera n'abali e Europe, njogera n'abali mu nsi yonna. Kisoboka baganda bange. Mali mukikozeeko nga sijjangako na wano. Nze kennyini bankwata ne bansiba mu bumenyi bw'amateeka. Mwavaayo ne muteekawo pressure nakyemali yali yalina okunsesemu. Tekinakoma kunze. Kati mumanyi we have an even bigger issue, our country. Not just one person, but our country, the entire country. We can do this, our friends. Buno tusirika, the rest of the world, ilange igamba, buli kimu kiri kamwe Kampala, buli kimu kiri okay. Buno tusirika, ensonga lwaki IMF esobola okukwata biliyoni za dola neziwa Museveni kuba ebimanyi buli kimu kiri okay. Buno musirika, ensonga lwaki Ramaphosa asobola okusinkana mu lukuŋŋaana ne Museveni. Ne buli wemuyimuka muba mulaga ensi titekiri okay e Uganda. Muba mutuwa amaanyi mangi nnyo. Nubya nakyogeddeko. Oli ayinza okuba abamalamu amaanyi kyane we munekalakasa tewali kibeerawo. Muganda wange gavumenti eyo yali eyagala okukwata omuvubuka gwe bayita Lungwe bamugye gyali bamuze Kampala badifulenti nga mwenna abetolodde ensi yonna basindike message nti n'abali South Africa tusobola okunona bawali eno tusobola okunonayo. Naye Uganda abayimirira ne bekalakasa kuba ezo ensi so tezifugibwa bannakyemalira teyabalemerayo. So kisoboka baganda bange. In any case, kisoboka okukolebwa saawa zino. So ndi wano okubasaba nti buli kyosobola okukola kikole muganda wange. Nja kubasaba tubeere bumu, tumanye nti tulina ekizibu ate ekizibu tekyafectinga muntu omu. Bannakyemalira ebadde nga nkola yaabwe oluvannyuma lw'okuluntinga ssente z'eggwanga zonna bajjako obuswazi ne bajja wano mafike nga nyabakulira ne bamupikinga ne bamuwayo ze bamuwadde ne baagala adiflectinga bonna bwe batyo.